kubiddamu mbyatule naye nga sinayatula bigambo butereevu bye twawulira mu kamwa ka Mukama. Nsaba mwenna abawulira eddoboozi lya Mukama mumanye nti okusaba n'okusiba kuno Mukama atwagaza ebintu bibiri. Ekisooka tusabe nga tusiiba, nga tumwegayirira, nga tumukaabirira, nga tuwaayo obulamu bwaffe, nga tumuteera obulamu bwaffe, nga tumuyita abukyuse, kubanga mu bigambo by'engendo okwatula tugamba nti mumpe obulamu bwammwe mubumpe amakulu tuwanyise, alina obulamu bwayagala tutambuliremu. Ekyokubiri kwe kusabira eggwanga. Tulisabira tutya? Eggwanga tulisabira nga tukoola Katonda alituukirize ng'ebisuubizo byonna oba buli kigambo kyonna kyazayogera ku ggwanga lino. Bwe ŋŋamba eggwanga bulijjo nkyatula. Nkusaba naye bw'ofuna omuntu gonyonyola okimumanyise. Bwe njogera eggwanga ntegeeza nze naawe. Kakati waliwo bannayuganda nga bo tebalokokanga naye nga Mukama Katonda asobola obbakyusa. Waliwo bannayuganda abamu bakyali babbi. Waliwo bannayuganda abamu nga balokole bandibadde bangu naye oluusi obukulembeze bwe balimu, nkiddamu obukulembeze bwe balimu nga tebayinza kubakkiriza kusobola kwetaba mu kino ekintu Mukama kyakola mu ggwanga. Mukama bwe yali ayetula ebisuubizo ku ggwanga lino n'obunnabbi mu 95 yategeeza ekkanisa n'agamba nti n'abantu abamu b'engenda okukozesa bakyetunda ku nguudo, bakyali bamalaaya, abamu bakyali babbi abatemu. Kakati mwe abatera okutambula mu kibuga mukimanyi, mulaba agasajja ago n'agavubuka agakwata amasimu g'abantu nga bali mu takisi ne mu motoka ne gagasika ku mpaka, gaba gakutte n'olusi n'ebitta oba ebisi. Mukama agamba nti eggwanga lino singa lyali lyayingira oba liyingira mu kusaba n'omutima gumu, Mukama ajja kukwata agavubuka ago agateeka ku kisenge mu nkusonda, aganaaba nga gayingira buziba mu sitaani omungi ajja gajjawo. Ku ekyo mukimanyi tayinza galeka gayineeyine mu ggwanga lyayise okubeera mu modo, naye agaganeekuwa mu kifuba ne galaba omulimu Katonda gwakola n'entiisa gy'atadde mu ggwanga, ajja gakwata agalongoose agatume mu mawanga. Obuvumu bwe gakozesa okubba gabukozese mu kuvuba emyoyo gy'abantu mu mawanga. Ye ku nsonga y'okusabira eggwanga, kuba wali njogedde namba 1 okubulamu bwaffe, okusabira obulamu bwaffe Mukama abutereeze. Naye ku ky'okusabira eggwanga, buli yali afunye ku butambi oba obubaka bwenziza enkanyuga, ddayo emabega ojje ng'owulira. Ojja kuwulira ensonga ez'enjawulo, okwo kw'oyimirira n'otandika okuyita Mukama gy'atuukiriza eggwanga. Kati kambawo ekyokulabirako. Waliwo ensonga y'ekibi ky'obujeemu, nkiddamu, waliwo ensonga y'ekibi ky'obujeemu. Abalokole nkimanyi kino mwakitegeera nti Mukama Uganda ng'agivunana ekibi ky'obujeemu. Abooluganda, buli we tuyimirira okukola Mukama kyagamba oba nga tusabira ensonga eyo, ffe ng'abasabi tusiigibwako siiru y'Omwoyo Omutukuvu. Mukama atuteekako siiru. Naye eriyo bangi nga n'abalokole nga bo tebakikolanga oba tebalina budde bwakuyimya kusabira ggwanga. Kakati lwaki tetuteekeddwa kulekeraawo? Tusome mu kitabo ky'Okuva essula ya 14 olunyiriri lwa 13 lugamba lutya? Musa n'abagamba abantu nti temutya, muyimirire buyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero, kubanga Abamisiri be mulabye leero temuli balaba nate emirembe gyonna. Wano mbadde nnoonya ekigambo ekigamba nti muyimirire buyimirizi. Ekigambo ekyo tekitegeeza okusabira ennaku 2 essaawa emu, nedda. Prosesi y'abantu okuva e Misiri teyali ya mwaka gumu.
teyali ya myaka 2 nedda. Abooluganda Musa kyemulaba ekyo Mukama kye yamugamba nti genda ogambe Falaawo abantu basuubira nti zaali dakika 3 oba zaali ssaawa 4 nedda. Wabula ekigambo muyimire buyimirizi kitegeeza musigale nga mukola kye mbagambye, musigale nga musabira ensonga zonna zentadde mu maaso gammwe, nze mugenda kundaba. Era juzi Mukama ng'ayogera naffe ng'atusindika mu kusaba kuno yagamba temukoowa, n'atugamba nkiddamu temukoowa, muyimirire ngenda kukola. Nange mbagamba oba mujjukira mu Byomirembe ekyokubiri essula ya 20 genda osome ojja kulaba omwoyo wa Mukama bwe yakka. Yategeeza kabaka Yekosafaati n'abaana ba Yuda bonna nti muyimirire buyimirizi mujja kulaba obulokozi bwa Mukama. Ekigambo kuyimirira kitegeeza okola ekyo kyakulagidde. Yabalagira okusigala nga bamukkiriza, nga bamusinza, ate nga bamuwulira kyagamba. Kitegeeza nti nga tonnalaba Mukama kyabadde akusuubiza, nga tonnalaba kubivuddemu, osigala okola ekyo kyakugambye. Kakati wano nvudde ku nsonga y'ekibi ky'obujjeemu. Bwe ngambye okusabira eggwanga, Mukama teyayita ekibi ky'obujjeemu nkiddamu, teyayita ekibi ky'obujjeemu kyekigambo ky'obunnabbi kye yajja n'ayatula eri eggwanga lino ekijjudde ebisuubizo. N'agamba ekkanisa ntegeeza emyaka giri nti muyingire mu kusaba n'okusiiba, munterewo ebyoto eby'okusaba. Njagala nzije eggwanga lyammwe ndije maazi amatabangufu ndituukirize. Eggwanga bwe litaakola kigambo ekyo nga ekkanisa bw'etaagologoka, Mukama n'agibalako ekibi ky'obujjeemu kitya. Ekkanisa yajeemera ekigambo kya Katonda. Bw'etakikola waliwo ebibi bingi ebyatuuka eby'obulumi ebyatuuka ku baana ba Mukama balina Uganda. Kankiddemu, waliwo ebibi bingi ebyakolebwa ku baana ba Uganda. Kati ekyo kye kyavaako Mukama n'agamba tuliko ekibi ky'obujeemu. Kuba singa ekkanisa teyajeema, abaana ba Uganda abayise mu kubonaabona, abamu Sitaani abatutte n'abafuula ba ejenti be, era kati basaale nnyo mu kukola ebyobwa Sitaani mu ggwanga lino, tebandigenze. Kati Mukama n'abala nti ekkanisa ya Uganda eriko ekibi ky'obujeemu, kyokka atakibala ku ggwanga. Kati kubanga ekkanisa eyawulira erina okuka wansi wa Mukama nga tusabira eggwanga, ne twenenya obutakoowa nti Mukama tusonyiwe, tetwakwata kigambo kyo. Ebyavaamu bwe bulamu bw'abantu obwagenda, kwe kusaddaaka abaana abasaddaakibwa, abaana babbibwa mu malwaliro nga banywebwamu omusaayi, be bano abayingira mu Sitaani n'abakwata nga kati balinga abaasoma abategeera n'obuyinza babulina, naye nga bakola ddiiru okutunda ebitundu by'omunda eby'abantu. Tebyandibaddewo kubanga Mukama we yayogerera yali asobola okujja n'abiteekako ekkomo, naye kanisa bwe yajeemera ekigambo kye ne Mukama Katonda n'agamba nti tebanzikiriza nzije nkole. Awo eggwanga Mukama n'alibalagayo ekibi ky'obujeemu. Awo nno mbadde mpa kyakulabirako bw'oba osabira eggwanga. Mugyeeyo ensonga ng'ezo nnyingi wenziri. Nsonga eringa ey'okusatu naye nga nkulu nnyo, nalibadde njatula mu maaso naye kanjatule ng'obudde bukyali. Bannayuganda mwenna abampuliriza, nga bwe mwawulidde mu bubaka nga Mukama agoba Bannayuganda bonna abagenda ebweru okukola obuddu, naddala abali mu mawanga ga Buwarabu, naddala ng'abali mu mawanga ga Buwarabu. Kakati kiri erinze naawe abategedde ensonga eno, nsaba tugende ku maviivi mu nnaku zino ezisigaddeyo 69, tukaabirire Mukama emisana n'ekiro, abikkule amagezi g'abaana abali eyo e Buwarabu, bategeere eddoboozi lya Mukama n'okulabula kikwayogera, kubanga abo baganda baffe ate bannyinaffe bajja kuzikirira ng'omwo emyoyo gibawukutte nga gibaleeseemu emputtu. Kubanga nawuliddeko omuwala omu, mbadde saagala muwatula linnya,
yayogedde ebyekigwagwagwagwa n'atuuka n'ogamba nti nze sitya kufa. In fact si kiki saagala mubikkiriza, bamuyita ssanyu, saagala kwogera bye yayogedde nnyo. N'agamba nze sitya kufa, okufa kuli wonna. Kwegamba ng'olabira obugwagwa ddala ddala n'okulogootana okw'ekyejo. Naye Katonda bulijjo bw'ayogera waliwo abantu abagendera mu ekyo ky'aba ayogedde. Oba mujjukira mu Ssekabaka ekyokubiri essula y'omusanvu bw'osomawo nga nabbi bwe yagamba nti enkya bunaabanga kampa egaano emmere egenda kutundibwa. Waliwo eyagaana n'amugamba nabbi nti gwe ojja kukirabako naye tojja kulya. Baamulinnyira mu mulyango n'afa teyalyako. Kakati oyo omuwala waaba yeewaddeyo, kati ye tetufaayo kubanga Katonda bulijjo bw'ayogera obunabbi okulaga nti yali aba yayogera waliwo ababeera victims. Naye ate bw'aba asobola okwenenya olw'ekigambo kye yayogedde eby'obugwagwa, ekyo asobola ate okwekuba mu kifuba kuba Mukama akyabaagala baveeyo. Naye bw'abanga akyayogera ebigambo ebyonoona emitima gy'abalala, oyo Mukama tajja muwa kkubo livaayo kubanga Katonda okwogera si mwana wa muntu. Katonda yatonda eggulu n'ensi yonna. Bwe tunuulira ensi obunene bwayo, Katonda bw'assa ekigambo ng'ataasa abantu. Gwe n'oyogera eby'obugwagwa kitegeeza nti owakanya ekigambo kya Katonda. Kale abooluganda tubasabire nabo nga beesabira emitima gyabwe gimenyeke. Bwe gimala okumenyeka ate bo bennyini babeere mu maaso ga Mukama nga bamugamba nti tutemere ekkubo, tuwe ekisa. Bali abantu abali eri bayinza n'obagamba buli omu nga bamugoba bugobi, kitambula ogende ddayo, nga babawa ne ssente nti ddayo. Singa emitima gyabwe gikkiriza ne gyiriko omulundi gumu, abo abasajja basobola bagamba nti genda kwata ssente ddayo, naye nga Mukama y'abagoba. Kyemmanyi Mukama abadde asobola okukikola nga tabagambye, naye ayagala kulaba nti n'ebweru gye battidde bannaabwe ne gye bakoze obuddu obubanyize basobola okumanya nti Katonda abeetaaga, basobola okugondera bakomewo. Kubanga bangi bagamba bagenda okufa eno nga tebategedde nti eggwanga lyayitibwa, naye bakitegedde luvannyuma. Kakati n'olwekyo abo Katonda abaagala mu bwagazi kugamba nti Mukama ŋŋonze, tondeka kufiira eno, era basigale nga bawaayo obulamu. Katonda ajja kusitula omugagga omulundi ogu, manya omuwarabu omulundi ogu, amugambe kwata ssente njagala onviire wano, nga tena kyamukutteko neki oluusi nga bamuwadde n'ebintu. Naye bano bo abali mu kuwakana n'okwonoona emitima gy'abalala, abo beenoonyeza lumbe, bo n'okubeera victims of the sword. Naye ku nsonga esatu zenkadde okuba